Kansubira nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi abakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero mbagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu so nga ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe ssemyoyo gy'abagenzi katonda ajumuze mirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda saakaati n'ab'emikwano amanyenzi Omumbejja Aisha Nassolo biseerevu mba ntuuse ate n'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemusaba kiri kimu subscribing ateekako akadde tojja kubeera nga ate missing out updates nenga sinagenda maaso kansooke njagalize omukyalo oyo Farida Nakazibwe ffenna tumumanyi bulungi akola ate wali ku Spark TV NTV programu mwasuze mutya ate era butereevu n'atusomera n'amawulire mwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu tumwagaliza buwanguzi mu buli kimu ate kyatuusaako engalo omukyalo oyo temumbuuza myaka gye ekituufu kiri nti sigimanyi naye oba oliawo munnange anaaba atagitubuulira tomanya so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ate ekyo kitalo nnyo kitalo ddala maziga meereere ate munnange ku sayidi endala waliwo omwami omugagga okuva ate mu ggwanga erya UK munnange ono bw'atyo yakomyewo n'akola embaga ya kawumbi kalamba wabula nga wekyogerera zimbuyaga ezikaza engoye era nga munnange yafiiridde ate mu honeymoon ku River Nile tusaba omwoyo gwe Katonda agumuze mirembe agulamuze ekisa agumye emitima abaka b'enganda saakaati n'ab'emikwano ekituufu kiri nti bwe obulamu bw'ensi mwe tutambulira yadde nga basinga obungi ate bavuddeyo ne bawoza simanyanga bikikoga buli omu yavuddeyo ne opinioni ye ku nsonga eno n'ekituufu kiri nti tulina okukkiriza entegeka za Katonda nti buli kintu kyonna kyonna kibaawo munnange nga Katonda asazeewo teri kintu kigenda keera ku makya kibeerewo nga Katonda munnange tasazeewo so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali bo bakadaama oba bankuba kyeyo oba katubayita abaana abo abakola mu mayumba g'Abawarabu munnange bakyaviirayo ddala enkya n'eggulu nga bagenda mu maaso n'okubeera nga ate balajana olw'eyo embeera gye bayitamu waliwo akatambi akagenze maaso n'okubeera nga ate kasaculatinga ku Facebook okwo nga waliwo bambi kadaama eyavuddeyo bw'atyo n'arekodinga mukama we ng'agezaako okubeera nga amurepinga era wekyogerera bambi yavuddeyo neyeekubira emiranga n'agamba asaba buyambi awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia then tubadde tukyali awo still waliwo n'omulala amannya ge ye Kagoya Fazira naye munange awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia naye avuddeyo n'agamba nti bannange bamukuba okufa obufi bakamaabe tebamuwa mmere we baamuza ku ofiisi ate munange ne bakola ki ne bamuzanga naffe we tukimanyi nti muganda amawanga ekituufu kiri nti abantu beeno tebagenda wuuliriza gwe baleka omuntu waabwe gwe bagenda kukucunya ne wodduka ne wookola otya era still bajja kuza so abantu beewamwe be balina okubeera nga ate bakuyamba mu mbeera yonna yonna gy'oba oyitamu so munnange otambuza obutambi bw'abano abantu ojja kuba okoze kinene nnyo oyinza okuba tolina busobozi busobola kubayamba oba kubajjayo yonna gye bali naye tukikkiriza nti mbuno obutambi obutambula mwe muli abo munnange ate abalina obusobozi ne basobola okubeera nga bambi bataasa abaana banene mu mbeera yonna yonna gye bayitamu obutambi obwo ngenda kuba ate mbukulekerako mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate owekkaanya so nga ate ebyo tubitadde ku bbali emabega kaawo twalabako FullFigure saakaate ne Don Asiya nga basisinkanye era ffenna twewuunya nnyo ne tugamba yiyi nga Don Asiya abadde amaze ebbanga ng'ate munnange avuma FullFigure leero aliko ki wabula munnange wekyogerera era avuddeyo bubi nnyo n'amutabukira n'amulangira akatambi ako ogenda kuba okalaba mu maaso kaawo wabula ne Don Asiya yadde tavuddeyo direct n'attackinga FullFigure wabula okusinziira ku ngeri gy'ayogedde alabika munnange abadde atakola ki alumba FullFigure ate munange n'abantu abalala obutambi obwo butereevu ogenda kuba obuwulira maaso kaawo FullFigure byayogedde bituufu eri Don Asiya comment yo ojja kuba oginteerako ate awo wansi mukwano gwange mu comment section then ate ebyo wetubiteeka ku bbali still akatambi akalala kengenda okubeera nga ate nkulekerako Fifi the Queen avuddeyo bw'atyo n'atabukira abayimbi bano mbw abamu balina omuze gw'okubeera nga ate tebaagala kwesapootinga avuddeyo n'abalangira bubi nnyo nga wokiwulira akatambi ako nako ogenda kuba okalaba era ombulira endowoozayo ku nsonga zino ate omukyalo no Fifi the Queen zavuddeyo nayogerako n'akatambi akagenda okubeera nga ate kasembayo kwe ka FullFigure still ng'atabukira aba Ugandan Airlines ffenna kinajjukirwa nti ekyatuukawo ffenna twakimanya era nga Wisdom Kaye ye yavaayo ate munnange n'atubulira ebyo ebyali ate bimutuuseeko ku sayidi eyo eya Ugandan Airlines nti ennyonyi yali yakusimbula ssaawa 3 munnaye ate ennyonyi
yennyonyi yayanguwamukko okubeera nga ateekola kyesimbula agenda okutuuka kamunaye yennyonyi yeeriddewo dda nga yagenze dda era musajja atu n'avaayo n'akola akatambi n'alajja na bubi nnyo wabula okuva ku olwo eba bloggers ab'enjawulo bazze nga bakuba Ugandan Airlines nga wokiwulira ne FullFigure talutumidde mwana biki byayogeddeko ye abaffe obyogerako ki ye gwe ndowooza kijoowa ku byonna byonna ate ebyogerwa ku Ugandan Airlines ngenda kuba ninze comment yo wansi awo mu comment section subscribe nga oba tonnabateeka akakadde mukwano gwange like nga video eno ninga tekisinga obukulu toseetuka ngenda kuba nkomawo olunaku lw'enkya nammawe yamala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Bannange amanyi gange bampita Kagoya Faziira nga mbeera Uganda nviira Bukiri ndi wano mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh nga natukira ku kampuni eya Saudi Arabia Fortrat Angels nava ku kampuni eya Uganda bagiyita Alfaidi Company ndi mu buzibu babosi bange bankuba era bankube maze ennaku 3 sirya ndi muno mu nju banteeka mu nju ndajanidde office tewali ennyamba naye era ndi mu buzibu sirya sikola ki sirina ayamba soba nange nsaba ku buyambi banzigalira mu nnyambe nakubibwa bubi ndi mulwadde okugulu kunnuma simanyi oba kwakosewa n'embirizi zino bankuba bubi bannange nsaba ku buyambi mu nnyambe sobole nti nva wano nsaba buyambi ndi mu mbeera mbi siriya sikola ki sirina ayamba ndajanidde office tewali anyamba nsaba ku buyambi nze Faziira Kagoya bannange office yange ya Saudi Fortrat Angels eye Uganda Alfaidi Company nange munyambe sabula munyambe Adamu lema najira mu kampuni ya Suvi Madamu lema amugaru akanyo kunyamba maze wiki nga nalipoti ngo musajja wakanga yagala kunkwata naye tanfuddeeko ati ndi gano tebampa kulya yo bangobye waka nentambula poliisi nenonda okutuuka ku poliisi Madamu Lema mu kifo ky'okwogera nange yabawadde coordinator we atamanyi naluwalapu lwa Saudi amanyi luwalapu lwa Maani na Jordan ne bamugamba nti tumuzayo waka naye nakkiriza abasirikale ne banimba nti bali kutwala ku ofiisi ngenze okulaba bantwala waka ate ndi waka siriya bano bange bakaba bategedde ebinfaako famire yange ekaaba naye agamba bamuwa obudde yeebakemu ajja kwogera ne kampuni okuva yayogedde naye gyo nga ndi ku poliisi ndi mu kiyumba sirya mpata amazzi gaago naye ndi kutya n'oganywa fumbiro lyabwe liggale ndowooza oliraba liggale kati onajjamu otya ekyokulya ajja yaggula naggalawo naye lwaki kampani yasoba nnyo nti nga market tenyambye Ngeja Don Asiya kikuyigiriza ki? Don Asiya okusooka njagala okusooka wajjeko erinnya Don. Tobi Don toli ngalo talina ngeyita amanya ge. Kijja mwange yasobola kweta ekintu kyakyo naye kigambo Don kijjeko. Ekyokubiri Don Asiya nakugamba nti ono Uganda kigende mpola linnya okwogera nnyo si kwe kumanya ate okusinga tolina muntu gwogenda kakasa tolina laavu yonna mwana gyogenda mulaga kwagala kyeyo omanyi bana bameka bamenye emitima abadde bagala kugenda ku kyeyo nsonga bagenda kubuza songa bakola nga tebagenda bagamba
ono twamulabanga akwasa nenyini nnyo ng'asana okukozesa abaana agali wadde naye ate naye talina kiddako fine bakuripooting asimanyi nti baripootinga n'akawunti zo namba akakonti za ssente mugamba muti abaneeraliikirirako alina kukakkana Kampala tamumanyi mwebale kuneeraliikirirako ba mikwano. None of you is God. Mwabalina remote y'obulamu bwange kale mujinyige as in keep on pressing the buttons of the remote. Muja kuloga azini muja kuloga manange sema bubi waliwo ebintu ebimu nga tulina kubyelekereza kulwa bulungi bwaffe. Omukazi n'owalana mukazi munno nga buli wotambula n'akazindaalo Don Asiya buli lwotambula n'akazindaalo Don Asiya kikikyo. Abanange ba bloggers be Uganda tubeereko serious. Waliwo azini mwetemu abantu bitiibwa. You people, you should respect me. Mbalabikiranga bali. No, tuli bantu babiri banjawulo oba basatu banjawulo. Buli omu alina principles ezifuga obulamu bwe. Oh God. I think I'm not ready to grow someone's page or account. Media is money. I'm growing my account, I'm growing my page on Facebook. That's why I'm not giving people opportunity to meet me. That I'm gonna kunkolelako mawulire. Azini nebu kamera wamwe. Wala isi. God. Nengole Sejo. Please, Ugandan artists and the art industry at large. Mbalabi nga mugamba muli against the Nigerians coming in here, of which nange chuchomba wagira. Ndi against it. But jene nga balina okulangana mu valuing oba tebajja, you know. Na ye bana balenzi ba B2C balina concert. Is it their very first concert? Abana bano, they have tried. They have really tried. Discipline wise, balina empisa bagezaako bambi obutabeera mu vulugu. Like really they have tried. Bayimbye babeera ku show z'abayimbi abalala. Naye abayimbi abalala mwefudde bamuzibe ssebo. Temupostinga show yaabwe. Ndaba mupostinga like people be real. Bamukola ebivulu bano be baana abajja ne babayimbirako we. Wabaawo essaawa ey'okujjukira omuntu. This is the right time okujjukira abaana bano. Mupostinga abaana bano. Mugende mubayimbireko free of charge. Temuzimba mitima. Go support these young boys. We need this generation. That generation is also needed in the industry. Kati mutaba wagire mu mazima ddala. Mugenda bamala mu amaanyi. Abana Uganda, let's go support these young boys. Let's show some love to these young boys. Over the men, over the what? I don't know how you people call them, but they're boys, you know. Tugende tubawagire Freedom City lunaku lwa kutaano. Tugende tubalaga omukwano, agula table jigule, agula VIP jigule, agule ya bulijjo ticket jigule. Please come in big numbers. Njagala Freedom City tugirage nti yonna. Segera muje muwagira abana bayimbe be Uganda muyina following muteke ebintu bino ku page zammwe abana bano bafune obuwagizi. Like I said, I'm not against anyone. Nechimanya abatategeera temujja kuntegeera cause mwazaalibwa butategeera. Abategeera mugenda kuntegeera. Abanyiga it's up to you. Okitegeera naye mugende muwagira abaana so that nabo babako kibeyongerako. Ogenda musaba video ennungi anagikozesa kinga tomuwagidde. Okitegeera ogenda kwagala yevuge mmotoka ennungi bave mu kupangisa bana abikola batya nga temubawagidde. Okitegeera bebe ko business zebekolera ebbali bana abikola batya nga tebali supported by their people. People, we are tired. My dear friend, enough is enough. Enough is enough. Twagala abantu abasavinga eggwanga lyabwe babeerenga balyagala. Twagala kukwata parliament ekyuka church bakikyuka. Omuntu ajjenga akola musebe nteeka abakapala milioni 5 basatu. Olaba abantu baddayo ne balima batonda ebibanja ne bajja ne besimbawo nga baagala kugenda mu parliament kubanga bebaka. Tujja magoba. Nawe omuntu ku airport nyonyi kiye. Today mu reality, which is okay. Bafuna kyana muta.
Wa maintenance yabera ati. Munyambe ka basabenye. Maintenance yabera ati. Obola bila bisi nyonyi nganya lika chikule chikule chaboboka. Wala bila nyonyi. That is jali. Chikule chama. Twatu ke Rwanda nganya fe basindike. Yewede mwa mafuta. Kan nyuma jibana cha kunyange mwenye. Nganya yewede mwa mafuta. Mamas. Ngabasindika nkuzo sanga kunyanje basindika. Nafe twasokera ko ya Uganda lab. Uganda yalonyi bajisindika. Ngasindika boda kutulera boda. Omataxi nazisigide mu. Abaka bajindika. Tuvudawo. Nenyonya faye muje batundira mu esenene. Kyonna kirabanya. Mufere bwebuti. Liyale. Tetuganye kutuna senene ne bazipakize batya. Wametaine simbade maniti amanyi nokukola ko ebintu. Tebalaga kutuna mu kyakulya. Kipakinga wati license olina okubana. Ne oli watundira ko obuto. Tuvuddeeyo. Tunaanza kukanga ngachi. Yeche kyatena kunyeno. Ko Uganda Airlines kosanga abana nga bakubira kuli embeekulo. Ngabalinga abali bus. Abali kukidyeri. Bamala okubembe ko nga bali kukidyeri. Uganda Airlines josanga ko yenyonyi josanga nga yasa abantu abasasudde. Tuze before byabwe. Mbata simanyi bagama bacha. Okufuza eri very disorganized. Yes, katoma maintainance simyo kitana na chachi. Ekyokubiri njagala mu tudde mu reality. Enyonyi nekola sefa. Ekola loss. Neba nasigala nga bafuna sente dagala omuyiwa musola sigade ludawa. Omuntu anafuna mutima kwa galensi. That is the reality. Njagala message tuke President Museveni, message tuke ku family abantu bonna ne bakikwatako. Era ngenda kuandika direct. Because not right. Asote wandika. Era kuandika. No kukola report, era kukola the video. Njagala buli muntu ali mu office nene ko kikwatako. Tukoye ojogo. Honorable Speaker nite. Chimanyi to oli mukazi. Oli omukazi ali strong. Twagala following ensonga eno. Twagala n'ensonga following. Njagala mpulenta anita afuna million 200. I don't care. Okusinza ku kyokola ne kyoli. Otuza parliament nobera mu bantu n'okubiriza ono n'okola ono. Njagala mpulenta taye bafuna million 500. I don't care. Banabanja sijja kufaayo nabanja buli nnaku ndoza kati amanyi na musajja w'endowooza okusinza ku obulamu bwalimu ate bakubanga tamanyi na byakwegattaka tebivaamu famire egireka kubanga nabanja obulamu bwatambuliramu eno eriwundu wejetaka likudde simanyi ate ekkuta limmere simanyi irira wuuno njagala mpuli nabanja ti afuna million 10,000 sijja kunyiiga era nja kubeera oke naye ono yaali ensi newotabanka tewali amumanyi tewali asobola kumufaako Yo tunaleka ensi yaffe okujoga bantu tugenda kusigala wana abantu baffe n'abaana baffe. President eggwanga bwe libanga olikooye, bwe liba likuleme bulemi, mu mirembe. Twagala muzayo osigaza respect ogenda kisozi, tujje nga tukulambuleko. Tujje nga tukulabeko, at least tukwebuuzengako. Tosobola gamba nti ntokola magoba. Nawakwata no searching ensi zonna zonna mugende mu downloading. Abakozi bakunyonya endala ezo nezo tolode eggwanga lyaffe bafuna sente mmeka bano olwo lwaki bafuna million 8 million simanyi nsanvu mmeka bo bankizo nnyo oba eggwanga mwaliddwa n'akabondo aka famire zammwe ke mumanyi nti ono omwana wagundi alina okukola wano nze ndagidde ono yaba abeera bafuna sente bwezi bano abantu bagattako ki tulina abasirikale abasirikale banaku bazibo bali mu airport osanga EPC osanga saidi osanga OIO ngafuna million 3 ngafuna million ngafuna manyanga mitwala 3 mitwala 4 enguze ne vata ku police nga ai omulamba afuna mitwala 4 enguze ne vata ku police nga saidi afuna million nga DP afuna mitwala 7 enguze genda ku police gwanga jaterera sente zozo abantu wango steka mu bantu nga ba police tuta ba police balwanire gwanga bagala ensi yaffe era bakwata misango bajeka mu court kwata ba police tuta ba lawyers ba sente bafuna amanya agasala emisango bafuna amanya agasala omwenkanya nana asala tu omusango ng'enguzi eri mu ggwanga kubeno nguzi yennyini bwensira mu reality bwensira ku ssemateeka 17 article 17 eŋŋamba nti buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi ye wekyetagisiza wano wekyetagisiza omusirikale ali mu input bakola sekisi yekka kuba beetamwa bazadde obwana buli ku polisi 95% abaana bakifesa babonyabonye eggwanga babonyabonya kampala baana babasirikale bali ku polisi babazaddeko abaana n'abaana ne bakulirako tebalina mirimu fayini basomera tebalina mirimu
bakitale bavubazi bafuna emitwalo 4 mitwalo 7 miliyoni omwana akole kikubero ng'atimanyi nti ajagenda kupoza omwawabire kitawamu emirimu gyanasinga okukola kwe kumanya ki ekitawanya Kampala kizibu kya Kampala kiki round Uganda ino togizenga abaana babasikala omuntu omwami wa transfer nemwete Kampala yajja n'abaana omwami wa transfer omuntu alamulira abaana baagana okudda mu alira basigala wano tebeekola ekigenyi n'abaana bazadde baana bannabwe bamanyi nti mwana wa gundi era bw'omukwata nga gakuira kitaawe tatakubira kosi gundi tatakubira gundi nze simanyi kitange yokoroko kyongo simanyi yaani ogenda musibawe kyofola bakozesa obuvumu bungi nnyo nga batukola batubba President tukwagadde twakwagala era tukwagala nnyo naye kino kiki zino ensonga zemateeka baggwanga ayigamba nti Museveni gwe olina obuyinza obwenkomeredde era obusalawo President Museveni nkimanyi bulungi nti olina obuyinza obutta omuntu obutta obwavwaza n'obugaggawaza kubanze nkimanyi bulungi ndi Katonda ateekateeka omukulembeze emikisa gya mirundi 3 nga ateekateeka omukulembeze eggwanga yakiramu omukisa nekukyasanya eggwanga lyonna ona ateekateeka omukisa gwa waka famire kano ateekateeka omukisa gwa church kereziya n'emizikiti President Museveni olina obuyinza olina obusobozi obutereeza eggwanga lino nga talina fotoka bweri wakati tufotose tuli magombe eyerain atiste eveewo kubanga katuswala buswazi yekube ng'ombe tetera muzayali mulinga ngekube ng'ombe nga baasi nze nkuze siwulira photoshop no muzeyi yali namu nze nkuze sirabangako munyonyi ekuba ng'ombe naye agenda okula eng'ombe ngekube ng'ombe ngekiri eyo naffe twasookera ku ya Uganda naye nga ddala ekikuba ekiri yes bana tulina pain muleke twogera ebintu bino kuba tewalajja byogera yesikira mukubo gye basindika ne customer service yo ku airlines eripowa nnyo customer service omwamuta nti omwana ate natunda ensenene just mukapeera omuntu walala biki omuntu wafuna ekitumusi omwamuta bagigwa efaana mukaseera nga ebiwujjo bimomose lwaki togigirawo ddala ne tumala nti enyonyi efuddewo owa maintenance omulimu ogumuwesa miliyoni 8 bannange nammwe abakola omuntu omu miliyoni 8 mwakyo kitegeeza nga nombaka wa parliament wa constituency namba ate nga za buli mwezi ate nga ekyo kijjako mulina alawansa mulina amalwaliro nkimanyi bulungi kuzala abantu bakozesa kuba nange mbirira mulina alawansa mulina amalwaliro nze neomunango bako mulimu ngenda kusigala nga njogera amazima bayibuli egamba nti amazima gali bafuula ab'eddembe Uganda abantu abali mu bifo eby'amaanyi mukolere bannansi kubanga Uganda ekolebwa bantu wetunenjawo temugenda kusobola kutukontrolinga I'm telling you abantu people we are tired abantu